Mbalamusizzaako bannayuganda mwenna. Ekindeese olwaleero nzize kugaana n'okubanja biki ebya Alright, okwekalakasa okw'amaanyi mu Uganda kubadde kulina okutandika olunaku olwaleero. Abaana b'enkyukakyuka bonna beegasse ne beesonda. Vidiyo eno njagala tugiwe obudde ofunemu ekyokuyiga gwe munnankyukakyuka gwe naawe omunnayuganda ali eyo. Naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno sooka gimpereka like omaze subscribing weegatte ku mukutu gwaffe guno. Nonakola lenga benkugambye abaana ba NUP bo bagambye baliwedde okubeera nga basacrificing obulamu bwabwe balwanire His Excellency Robert Kyagulanyi akama mbaya ne mbaya. Ate mujjukire bulungi omukulu amanyikiddwa nga Honorable Thembo yavuddeyo olunaku olw'ejjo n'agamba omuntu yenna yina ana insinuating oba anakola inciting of violence eri Abannayuganda ng'agezaako okubeera nga abakunga okwekalakasa agenda kukwatibwa. Naye abo abaana ba NUP bagambye nedda bo bali ready okufa ne His Excellency Robert Kyagulanyi. Sooka bawulize ongambe gwe oli ready okwekalakasa oba gwe nedda. Sokola. Mbalamusizzaako bannayuganda mwenna. Ekindeese olwaleero nzize kugaana n'okubanja biki ebyava mu kulonda. Mwami Byabakama, wasalawo olangirire omuntu gwe tutaalonda. Wasalawo olangirire okozesa ebintu byebakuweereza nga nawe tomanyiwa gye byava n'olangirira omuntu n'owa omuntu obuwanguzi nga tolinayo dyala foomu byonna. So kati nze nsinzira wano eno olunaku olwaleero okugamba nti nganye ebyava mu kulonda. Ndijekitinga byonna byewalangirira ebyava mu kulonda. Bannayuganda, omuntu gwe balonda bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe wasalawo n'olangiriramu omulala. Naye ffe okuva ku olwo tuzze tukubanja otulage empapula ne results ze wakozesa okulangira Mwami Museveni tozitulaganga. Ekyo kyewavuddeyo okukola wagenze mu gavumenti oba ekibanja kya gavumenti n'ogazeetinga omuntu gwe walangira nti yawangudde nga totulazeeko obuwanguzi bwe bwennyini bwavaawa. Ffe tuzze tunoonyereza buli polling station okwetoloola eggwanga ezisinga zonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaziwangula. Olunaku lw'okulonda lwennyini akawungeezi wali otandise okusoma results ng'eri okulonda kukyagenda mu maaso, wali ozijjeewa. Internet teyaliiko, transportation system yali nfu, obuma bwateekawo obwokozesanga okulonda mwabukyankalanya, ebintu bwakozesanga okulangirira results ze walangiriranga wazijjawa Mwami Byabakama. So kati ndi wano eno nga demanding accountability. Twagala otulage ku bintu byewakozesa okulangirira. Electoral Commission erina ekibanja kyayo ku internet wano n'empapula z'amawulire zonna weeziri. Twagala otuwe DRA forms okuva ku buli polling station yonna byewakozesa byewasinzirako okulangira Mwami Museveni. Okitegeera Byabakama? Era nze obuwanguzi omuntu gwe wawa obuwanguzi mugaana. Era ne bannayuganda bannange bangi bagaana. Kyovula ne bwe walangira gw'ogamba nti yawangula eggwanga lyonna wali omanyi lifuddemu muntu. Teri ya celebrating, teri yasanyukako. Okitegeera ekintu ekyo. So twagala otuteekereyo ebintu bye wakozesa. Twagala otuteekereyo election results zonna ze wafuna kwe wasinziira okulangira Mwami Museveni. Era tukubanja. Era abantu abaafa mu biseera by'okulonda Byabakama obirinamu omukono. Naawe Nnyombi Tembe yajjako internet ne weewaana n'okwewaana. Omusaayi gw'abantu ogwayiika owakontributinga 10 ku kinne waakyo. So nsinza wano eno olwaleero nga nkugamba nti omuntu gwe walangirira si gwe twalonda. Ekyo ne Katonda akimanyi bulungi nnyo, wakozesa lukujjukujju. Kyova olaba wagaana okututeekerayo results ze wakozesa ng'olangirira. Munnamawulire yakubuuza nti ebintu by'oli mu kulangirira obijjawa internet ogijjako n'otandika electoral machine sebo
ebintu byewalangira ffe tubigaana nga bannayuganda era tukyakubanja obuwanguzi bwaffe. Omuntu eyawangula akalulu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era tukubanja twagala otuteekere electoral results zewakozesa ng'olangira Mwami Museveni. Kitegeera akalulu k'omukulembeze katwala olunaku lumu n'ekitundu ng'olangiridde awangudde, aka Lord Mayor ne katwala ennaku 2. Eggwanga lyonna lyatwala olunaku lumu n'ekitundu, Lord Mayor n'atwala ennaku 2-3. So kati okusinziira ku ebyo sebo injustice Simon byabakama. Alright, nga we nabagamba wanuka osanga information ali informative we bati gwatana subscribe nga simanyi kicho linda njagalo sokolidi zone omukulu omuku baganda ba His Excellency Robert Kyagulanyi ababere gwabweru wegwanga Uganda nga bakuwulira ebiki ebinzo okutuuka nga His Excellency Robert Kyagulanyi ate bamuwadde obuyiza sokola impuliriza mu katono Museveni Kaguta Yoweri Jeno Kawalata agenda kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu dialogue. Kanzire mu statement eyo ekuhitinge bulungi. Museveni Kaguta Yoweri agenda kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu dialogue. Kati wano no bigenda kutabulamu. Niye nsaba nkutwale mpola. Njagala nkutwale kawola video eno gitegeere. Kansuke nkutwaleko mu byafaayo. Nga bamaze okusuula government ya Binaisa obanga eri overthrown. Oito Ojoko yalinga acting president. Wabula batondawo ekyali kimanyiddwa nga Military Commission abasoma ku byafaayo. Eyali chairman waayo yali Paulo Muwanga. Njogera ku mwaka gwa 1980 1998 ng'Obote tebanateeka kalulu nga Military Commission tennateeka kalulu. Eyali vice president wa Oito Ojoko yali Yoweri Kaguta Museveni. Era yali minister wa defense by then. Nkugambye nga bamaze okutekinga over bwana mukulu Binaisa ndoza bugwali mwezi gwa kutaano. Kati njagala nkutwala empola. Njagala otegere nti bano bagenda kusaba dialogue. Era egimu kujali emirimu gya Military Commission yeyo kwe kwali oversighting akalulu akali kagenda okuteekebwa nga Dr. Milton Obote yali agenda kubeera musale mukko. Niye teweerabira akasajja ko Obote kali kayina amaje mangi by then. Era bano Museveni nga bakyali bato myaka gya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambirawo Obote w'okwatira mukana akalulu tetugenda kulwana to the end. Kankujjayo eyo abasinga mulowooza nti Museveni yawamba Obote. Ekyo si bwe kiri. Obote avaako mu kuupu eyatekingibwa over General Tito Okello Lutwa. I mean General Tito Okello. I don't know if Lutwa is his name. Yawamba Obote mwezi gw'omusanvu 1985. Era Museveni atekinga over ku General Tito Okello. Kankuzeeyo katono. Museveni asigala alwana mu Kampala nga Okello amaze okuwamba mukamaawe. Era forces zasigala zirwana. Njagala nkutwala empola. Nkugambya otutuddeko mwezi ogw'omusanvu 1985 ngo Okello awambye Obote. 26 omwezi ogw'omunaana 1985 gye bayita Nairobi Peace Talk. Eyali akyalinga obeya making sure nti Peace Talks zino zibaawo wakati wa Museveni n'amagye ga Oito Ojoko zaaliwo nga 26 omwezi ogw'omunaana mu ggwanga erya Kenya. Dialogue eno yali egenda kwogera ku bintu bino. Butya bwe baali bagenda okuintegratinga the fighting forces, kyakubiri oversighting transition, ndooza n'ekyokusatu mwalimu ceasefire. Dialogue eno teyagenda mu maaso oba teyayieldinga kyamaanyi kuba yasayiningibwa December wa 1985. Naye Museveni nga omanyi nti abadde hypocrite obulamu bwe bwonna yasigala alwana ne wakati nga bali bamaze okuteeka omukono ku ndagaano ya December 1985. Museveni yasigala alwana era January wa 1986 Museveni yali amaze okuwamba Kampala. Lwaki nkututte eyo yonna? Njagala kukulaga nti akaseera katuuka buli regime nebeera desperate for dialogue. Byolaba mu mawulire obudde buno e Uganda awo mbusimanyanga ekibiina so and so MP so and so. Abo bonna balaba si be bagenda okusooka. Ate kyakubiri tebakulya sente nti mu bonna boolaba abasinkana Museveni
nti Museveni ayinamu n'omuntu n'omu amugasa oba gwe yeetaaga. Kankuddiremu mubali mu kusinkana Kaguta obudde buno naye kennyini akimanyi nti bali as useless tebalina mugaso wabula ali budde buno ali mu kusika eriyo aba